mu kisaawe Wankulukuku. Leero Ssaabasajja asiimye okuggwa emipiira gy'amasaza. Omupiira gukyali ggoolo bbiri Mawokota ate Busiro ggoolo emu. Nabo bonna bawagizi ba Busiro wadde bano bageeru naye obalaba. Nabo bazze kuwagira ba Busiro. Abasinga waliwo nateeka ekizaza lya Busiro. Busiro barimo kuyingiza abazanyi basatu ate wammanga eri tulabayo omuzanyi wa Mawokota olwakyajjanjaba eyafunye obuzune. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka tusanyuse nnyo okulaba. Tutegeeza nti Airtel tulina bibi batuwadde ambulance ne Mengo Hospital nabo batuwadde ambulance. Busiro ng'erina ggoolo emu ate ne Mawokota ng'erina ggoolo bbiri. Ensonga wano okwandiza omutanda waffe Ssaabasajja Kabaka okumuwaniriza ekitiibwa kye ekitundu ekyokubiri waliwo ali obulu wamme. Ssaabasajja nakwanjulidde bannalulungi abeetaba mu mpaka za Uganda Heritage. Eyasinga ye yali Hana Vanessa n'abakungulu Miss Tourism eyali Nandemu yali wa ssaza lya Buddu, ate Namulwana Hilda ow'Essese ye yali runners up asooka, ate Nantongo Favor ow'Ekyaggwe ye yali runners up owokubiri. Ebo bannalulungi baffe ba Miss Tourism Uganda. Oli wa ssaza ki? Lwaki wawambadde Buddu? Masaza. Tuli mu kitundu ekyakubiri Busiro etuuka ne Mawokota. Munamuka abasinga bawagizi ba Busiro era tulina babageri abulungi nga bw'obalaba.
ttiimu ya Mawokota be bali mu red ate abali mu bbulu be ttiimu ya Busiro. Busiro Ssentebe w'abavubuka ba Buganda n'olukiiko lwe bali ku mupiira guno ate Ssaabasajja agala okutegeeza webale nnyo webalire ddala okutukubembera abagizi ba Busiro ate era okutega erya safety and security. Wankulukuku Busiro ina goal emu ate Mawokota goal 2 tuli mu kitundu ekisembayo ekyokubiri.
Ogambye amannya ani? Watu wagira Busiro. Oli wa Kyaggwe? Amannya ani? Okay. Oyo Mirangirangi mwagizi wa mupiira gw'amasaza lukulwe. Tuli wano Wankulukuku Muteesa II Stadium. Ssaabasajja asiimye okuggwa emipiira gy'amasazza Mawokota entonka ne Busiro. Ziri goolo 2 Mawokota ate Busiro goolo 1. Olirira Digital News Uganda tuli wano mupiira Busiro y'ettunka ne Mawokota. Abamu ku bagezi ba Busiro badde babakulembedde goolo emu naye nga bakyabagira. Bamaze okuba goolo eyokusatu awo eyo bava mu celebration awo zisatu emu kati. Bombo bagiziko ba Busiro batandiza okufuluma ekisaawe anti babakulembeddemu goolo 3-1 bagamba tebabyeteekere. Omupiira kati guwedde nga Busiro ebala goolo emu ate ttiimu ey'Amawokota ekubye goolo 3 ku mupiira ogugguddewo emipiira gy'amasaza 2-10